lyaligayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joanita Mbabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madela Care agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange Joan Comfort agazwe agafa mu Parliament nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindiro buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Amalala bannayuganda ab'enjawulo nga kw'otadde n'ababaka aba Parliament abe Parliament ey'ekumi bavuddeyo nabawa endowooza zaabwe ku Cabinet Chief President Yoweri Kaguta Museveni gy'alina okufuga nayo mu kisanja kino. Nga President Museveni asuubirwa okwanjula kabinenti ye empya gy'anaakola nayo nga wiiki eno tennafundikirwa, abantu bawadde endowooza ez'enjawulo ku kabinenti President gye yandize nayo. Abamu ku betoogedde nabo bagamba President yandisoose ku lukalala baminisita be abatabadde mu mivuyo gyonna wanaaba alonda baminisita bagenda okwanjula eri eggwanga. Nsuubira Kahindo Tafiiro okubeerawo olw'ensonga nti omulimu gwabadde akoze bulungi as Minister of Justice. So sisuubira omuntu mulala kumuteeka gwagenda ateekawo abantu abalala bensuubira bagenda okubeerako kulina okubeerako omwami ono Oriem Okello Oriem suubira ajja kubeerako kubanga ebamu abatabadde mu buvuyo abadde bakola duties zaabwe, so nsuubira tajja kuba dropping awo kubanga tewabadde nnyo mu media naye badde bakola mostly their work. Ku nsonga ya President okuzza abaminisita abakadde abaali baagobwa olw'ensonga ezitali zimu, bannayuganda balaze obutali bumativu nga baagala abeereko enkyukakyuka ez'amaanyi z'abaakola mu kabineeti ye. Wabula balooya abamu betwogedde nabo bategeezezza nga President bw'ataba nateeka lyonna ly'abamenye ne bw'asalawo okuzza minisita abayagobwa. Constitution egamba nti President waba ayagala okubanga aleeta baminisita abapya alina okubanga baleeta naye ng'asinziira ku amateeka kye gagamba. So amateeka gagamba mu Constitution gye tulina kati ngaffe ey'e Uganda eya 1995 Constitution egamba ewa obuyinza ewa President w'eggwanga obuyinza okulonda baminisita nga bajja mu Member of Parliament abalondeddwa okukiikirira ebibuga ebyenjawulo. Asobola n'okusalawo okulonda baminisita nga bajja mu bantu aba bulijjo. So ekyo okuba nti aleeta abakadde abaliwo oba aleeta abapya tekiina kikibugaana. Balooya bannyonnyodde nti President aba n'enkizo okulonda baminisita baayagala era baasuubira okussa mu nkola enteekateeka ze ne gavumenti okutwaliza awamu. Sisobola kuspeculatinga ani gwanaleeta naye kyendowooza nti ye mwennyini bw'atuula ne ba advisors be ne bamugamba nti ono ayinza otukolera ono tayinza kukola, ndowooza nti tulinde tulabe kyanaleeta. Ku lwokubiri lwa wiiki eno waaliwo olukalala lw'amannya olwafulumira mu mikutu gya intaneti nga lulaga amannya g'abantu President Museveni bayinza okulonda okukola nabo mu kisanja kye ekyokutaano. Mu mannya ageewuunyisa bannayuganda kwaliko President wa Federal Alliance Betty Olive Namisango Kamya ayolekedde okugonnomolwako ogufo Professor Venetius Baryamuleeba ng'ono yavuganyako ku bwa President w'eggwanga mu kulonda okuwedde n'eyali omumyuka wa President baali baseka Bukenya. Amannya amalala kwaliko omuyimbi Judith Babirye eyali omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Simeewo Nsubuga, omubaka wa Bugweri Abdul Katuntu ne ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura. Amannya amakadde agasuubirwa okudda mu kabinenti kuliko Professor Gilbert Bukenya eyali minisita omubeezi ow'ebyobulamu Captain Mike Mukula, Miriam Matembe n'eyali minisita w'ebyensimbi Maria Kiwanuka. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire.